Tuwabudwa president netugamba katusosowaze twongere sente z'aba science abasomesa baffe abakozi baffe abali mu bya science ne tekinologiya naye kulowooza nti ate ekyo okikozese okuteekamu okusaba okuwumula bukyali osobole kufuna akasiimo ketuyita gratuity akawerako si kirungi si kya bwenkanya era pulezidenti yawabula kyetugenderako bw'okikola ekyo ojja kuba tokyafunye sente ezo ojja kumala gatambula ove ku mulimu ofiirwe omulimu ate ofiirwe n'ensako yo yowandibadde ofuna ng'otuuse ekiseera kyo ky'okuwumula so mukirekeraawo ffe tusiima abaffe abakozi baffe abatali ba sayansi abatavudde ku mulimu olw'okubeera na this matter. It is totally unacceptable to tell government that you are not well paid. Government increases your pay and then you do your calculation and say, so if I retire now I'll get a bigger gratuity. That's very unpatriotic. So the president has stopped that. If you do that, then you sacrifice what you're supposed to be getting as your gratuity. I want to encourage the science teachers to continue rendering the service. How about the science, the non-science teachers, the administration, the arts, who have continued to serve even with the low pay? So I think the president is correcting this to say increasing your pay does not mean you take advantage and you say, if I resign now and go, so I'll get a big package of take home. And that means we have to recruit other teachers and so on. I hope the science teachers will look at this and do what the president has told them to stay at job and serve the country. Yebafuna tezimala government batuwabudwa president netugamba katusosowaze twongere sente z'aba science abasomesa baffe abakozi baffe abali mu bya science ne tekinologiya naye kulowooza nti ate ekyo okikozese okuteekamu okusaba okuwumula bukyali osobole kufuna akasiimo ketuyita gratuity akawerako si kirungi si kya bwenkanya era pulezidenti yawabula kyetugenderako bw'okikola ekyo ojja kuba tokyafunye sente ezo ojja kumala gatambula ove ku mulimu ofiirwe omulimu ate ofiirwe n'ensako yo yowandibadde ofuna ng'otuuse ekiseera kyo ky'okuwumula so mukirekeraawo ffe tusiima abaffe abakozi baffe abatali ba sayansi abatavudde ku mulimu olw'okubeera n'akasaala akatono so ndowooza si kya bwenkanya.